weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzeege wadde nga ebirungi babyogerako nti bizirwa balungi ntunku balungi nsiiti ezira entunku ebirungi birekwa nsingisira yaleka omuwemba naye ekitalekeka mukadde nga kano kwe kubategeeza nti omulasangeye agguse ate buli lwagguka abeera zze n'ensonga jjukira ndi magoma agavugirira amabaka ate nga mutuufu n'eŋŋoma bazoogerako titezirawa ŋŋumba kale bwe ntuuka wano gw'olina kusaba busabi nakyeyombekedde kalannami oba bansangika olwo nno oterereko wamu osobole okuwuliriza eby'omubaluuzi ng'abaluula jjukira nti awuliriza omubaluuzi amatata bagajjako ebikalu munnange nno ekitwala omwaka ewala nkuba kubula ate ekirobera empungu okweyanjuluza ye enkuba eyinga kubanga era bagyogerako ti enkuba eyinga erobera empungu okweyanjuluza so ng'era n'enkuba eyinga ebunze eggwatiro naye kiki ekinayinga ennyo wano zino ensonga tezibayinge nange teziyinza kunyinga wano wendi nga ekibugo ekikuuma empindi kale nno omubi abijja n'ebibye mpokya abijja n'eggoberye nange najja na byange eriiso lijja na bukwina bwalyo nze musisi bosa Geoffrey MUNNABUSIRO nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu talina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu mwenna abali ku NL mbalamusizaako NL TV mukutu gwa WhatsApp NL TV YouTube mbatumiddeko mwebale kutugoberera ku mikutu gyaffe egy'ensonga nkoze ne muganda wange Josh K ku kamera butereevu wetuli nnyo okubaweereza emirimu gya Ssaabasajja enjuyi zombi tutambuza era nga sijja kulwayo ng'omuweesa ayota omuliro oba nga omuwulu ayota omwezi ngenda kusooka kubategeeza ekitabo kino kubanga nabagaa buli lwe nnaalabikako ku mikutu gino gyonna nja kubagamba nti ekitabo kiri kimu olulasangeye nga mbakuutira mbakalaatira mbafalaasira mukigule ojja kuweebwa kitiibwa nga kiri mu njuyo ojja kuweebwa nnyo ekitiibwa ng'ekitabo olulasangeye okiguze kiri mu nnyumba yo mufube nnyo mukigule bannange kitabo weekiri okyefunire oyita ku 0781 nze muwandiisi waakyo Ssengule owa Radio Simba omwaka 2022 wendi nnyo okubajjukiza n'ekitabo ekirala ekiyitibwa effumbekero ly'ebisoko nakyo mpita nakyo era kibaawo nnyo wano kimbeera kulumpi nnyo ku lugugumbuli kale era naawe nkukubiriza okyefunire kitabo kino kiba kya mitwalo 3 naye abazzukulu bannambi tugayadde nnyo mu kuwagira ebiwandiiko byaffe tunazaamu tutya abawandiika amaanyi kubanga ate amagezi gano muliro nze bwe mbyesigaliza n'embeera nabyo tekijja kuyamba Buganda ey'enkya songa tukolerera kuzimba ku lwa Buganda ey'enkya ffe tugenda kuvaamu ensi tuyitamu mpite gwe andaba n'oyampuliriza atasobola kundaba oba muzibe oba ki naye ng'asobola okumpulira oba mugavu w'amatu naye ng'asobola okundaba tuyitamu buyisi tulina gye tugenda tetusobola kuwangayira mu nsi eno naye tufube nnyo okukola ebyo bisobola n'okubeezaawo ensi eno nga bwe yali kati bwe tuwandiika tuyamba emigigi egijja oba abanaddawo abaana kigwayo nti abanaasigalawo enkya nga ffe tugenze kakati tuwandiika nnyo kuyamba abaliwo n'abaana abanajja enkya kakati ebitabo ebyo mbibazigirira olulasangeye subscribinga subscribe like comment share ebyo mbasaba mubyettanire nnyo ku olulasangeye gwali eyo nga olina omukolo ogw'okwanjula kutegeeza nti kakati kyawedde dda yita awo esimu etambula awo scroll ako mulaba esimu kakati nkubira yeyo ntegeze nti omukolo guli wano njagala emikolo egy'ennono bino ebyakatemba wammwe ne muleeta taata n'azinira mu ddiiro ne muleeta maama n'azinira mu ddiiro ebyo temumpita tompa ssente zo bw'oba omanyi ogenda kukola mukolo gwa katemba si gukola ogwo nze njagala mukolo gwa kisajja kikulu gw'abantu babuvunaanyizibwa omukolo ogukoleddwa mu nnono ogw'obuwangwa kubanga nze mumanyi ndi muwa bya buwangwa so ne bw'oba ogenda kumpa ssente zo mmeka lekayo njagala nsigaze ekitiibwa n'erinnya lyenkoleredde ebbanga nga teriyiise ssente erinnya
erinnya lino mu ddaliri leeta ensimbi naye nze situnulira kya leero kale nno mbategeezezza namwe abagala okubatendeka olulimi Oluganda mubenga mulukenkukamu mugende mu mpaka ez'enjawulo entanda ebibaawo engula ebaawo mumanye ebintu bino ogenda kukola otya sooka weebuuze kubanga obuteebuuza baabwogerako nti butambuza amazzi ekiro ate era nanteebuuza atema eritali ddagire eyo libeera ttooke so nga munnange kabuuza baalugera tikabuuza tikabula eryo nno linnya fe ab'endiga tulituuma bakabuuza mbatumiddeko kakati kanjogere ennono ey'erinnya kubanga wano tufuna omukisa okubannyonnyola ebintu nga bwe byajja ebyalo amannya g'ebintu ebyenjawulo kati ekyalo Kibuye Kibuye kati owulidde waliwo n'abawangaalira ekibuye nga bangi naye nga tebamanyi lwaki baatuumawo Kibuye obeera wanti mbeera Kibuye nkubira nja kukubira nga ntuuse Kibuye omukubira essimu ndi wano Kibuye wano ku nkulungo ku roundabout jangu onsisinkane Kibuye awo woyogera lwaki baatuumawo Kibuye omutala Kibuye lwaki bagutuuma Kibuye bino byennyini bye tusaggula kale Kwenero TV nako kwe tuli era mutuota buliro Kibuye omutala guno ekimanyikiddwa ennyo waliyo akatale ka Ssaabasajja awo Kibuye era waliwo bannaffe abatunda ebyobuwangwa awo bakibiriga nzimba manyi mikwano gyange abantu babamanyi nnyo awo akatale ka Ssaabasajja ak'Kibuye weekali nnyo waliwo n'enkulungo oba roundabout awo kakati awo mutalo ogwo gwabeerangamu ensuku nnyingi nnyo eza Kabaka era munnange abasajja baabayiwangamu mu nsuku omwo bakuume abazaana ba Kabaka naye olw'okwerinda ennyo abasajja tomanya bagamba bw'oliraanya omuzigo omuliro gusaanuuka ate era n'ekiwero tokiriraanya muliro kuba kiyinza okukoleera ne kijja kakati abasajja ate bakuume mu nsuku ate mulimu bazaana ba Kabaka bano kye baakolanga olw'ebyokwerinda baabajjangamu entula zaabwe ez'obutonde nziyise entula nkirese munde ku ŋŋunda entaligita woba totegedde kale entaligita oba entula ezizaawe ez'obutonde nga bazibajjamu kye tuyita okulaawa bano bwe babajjangamu entula ezo olw'ebyokwerinda baleme kwemonkolera ku Kabaka munnange bano abantu be baayitanga ababuya kale oli bwe yabanga agenda eri gye babeera nga bamubuuza nti owange ogenda wa ng'agamba nti ŋŋenda mu Kibuya ewali ababuya omutalo ogwo gwonna baagukazaako omutalo ogw'abantu ababuya ŋŋenda eri mu babuya ŋŋenda mu Kibuya ewali ababuya ekigambo kino kyajjanga kikyuka mpola nabagamba olulimi lulinganga musota gutuuka ne gweyubula kati lweyubula lujja lukyuka okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulala kyakyuka ekyali Ekibuya oba ekifo kye bayitanga Kibuya mu Kibuya kyakyuka kati bakiyita Kibuye bye twogera naye tomanyi lwaki naawe okulidde okwo bakuzaalirako oba wava eri Nalusugga n'ojja osenga okwo abapangisa nga mupangisa okwo ku Kibuye naye nga temumanyi lwaki baatumawo Kibuye kyasooka kuyitibwa Kibuya ŋŋenda mu Kibuya kakati olw'okuba waabeerangayo ababuya baatumayo mu Kibuya kakati abantu abo be baviirako omutalo ogwo gwonna okugutuuma erinnya Kibuye nga nsomesezza abange kankomeko na wano kubanga bwototola ebyekyalo bw'olwala obulwa akulumika bagamba nti enkulubiru tekulubira nkulubiru ginnaayo olujjo munnange olujjo terusena mu nsuwa naye ebyo byombi bawadde ndowooza nti mbagaliza bulungi ate mukimanyi nti ow'embalwa omutaka ndiwulira bwe yeesisigiriza ennyo mu lubaya olwa Nnalwangu avaawo n'emigaano kubanga bayinza okumutwala ate mu ntawumba n'agenda amansukirwa ensasi ndi ku 07885993 eyo ya WhatsApp +256 781 599 awo nno nzikirizibwa okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale